Kwaniriza nate kuwanda's just subscribe to our YouTube channel wetu tubeeranga tukunoonyeza emboozi ez'enjawulo ntubeeranga tuzikutuusaako amanya Yanzirukako naye nga bamikwano subscribe to our YouTube channel ate nga wetubanga tulina emboozi gye tukutuusizaako n'owuliranga kwegamba ekutuuse ku mutima obanga buyambi ebintu bwe bite ebigwa mu category charity byonna ojja n'okubako yenamba n'obeeranga oteekako obuyambi bu olunaku olwaleero waliwo omukyala bambi yafuna akabenje kagenda okubanga atusoosootera kabeerawo katya bizibu ki byasanga nga ye mbulamu ye abeerawo atya nga wagenda okubeera nga atubuulira tukwaniriza olunaku olwaleero nange nsanyusa okulabako amannya gaffe amannya gange nze Naggujja Grace kati Naggujja Grace kiki ekyakutuukako ekyantuukako twali ku booda owa booda omulala n'ava eri n'atutomera kati bwe yatutomera ne tugwa wansi bwe twagwa booda endala nze okugulu kwadda mu kkubo nejja neekuyitako ne kukutukamu okugulu kwagwa mu kkubo ne kukola kutya ne booda neekulinya ne kukutukamu ebitundu bibiri kati boda weekukoona bazira kisabazze bakutute mu ddwaliro ani yakusasulira biiru eyo y'abasawo bakutwalaganya batya ng'okyali mu ddwaliro awo bakakutwala be bantomera ne bantwala mu ddwaliro kati kale abantu b'ekyalo baamanya engeri gye nalinga mboozaamu engoye nga bamanyi ne bategeera kati bwe bategeera bajjanga okundaba ne bampaayo ku ssente kati mu lumpimpi abantu bano beesonda ssente z'eddwaliro abantu bo nga ab'ekyalo beesonda ssente z'eddwaliro kuba mukusooka banjaga emitwalo gyali 8 ab'ekyalo ne beesonda awo ne brother wange naye n'aleetayo ekitundu kati mukyala Naggujja bwe wali nga tonnaba kufuna kabenje kano abantu baagala okumanya biki bye wali okola emirimu egyali gikuleetera ssente oyinayo ku baana oba toyina nnyina abaana 3 naye nalinga njoza ngoye nga ntambula abantu nga bampita nengenda nembooleza engoye naye kati kye sikyasobola era kituufu obeera tokyasobola kati taata w'omwana ye taata w'abaana bano 3 ye nga tomwogerako taata w'abaana yagenda ng'omaze okufuna akabenje oba bwe nafuna akabenje n'atandika okwekyanga n'agendera ddala teyadda wadde n'okuba kusema oba teyakimanya nti ogudde akabenje yakamanya kuba yaliwo yamanya naye kasita nafuna akabenje ndoza nalaba nga tajja kumalako kundabirira n'agenda teyadda kati bano abaana bali mu classes ki ez'enjawulo abaana omukulu yali mu senior 2 we yagendera naye kati takyasoma addako ali mu P6 era naye kyasoma tasembayo wa myaka 9 ali mu P3 naye era tasoma omwami ono wali omaze naye bbanga lya myaka 15 myaka 15 nga muli bufumbo oba bino byakweyiya nga omanyi nga tuli mu bufumbo nga si tuli bagatte kati omwami ono wali omulaba wano nga mukyali mwina wali omulaba nga abuukabuuka oba era yali abuukabuuka ate nga talina ssente bulungi kati bwe yalaba nze nga ntuuseeko ekizibu n'alowooza ndowooza tajja kusobola bikwasaganya byonna kati we wajja wano n'okomawo ewaka embeera yatambuleta kubanga abaana bato kati mwalina okulya ki ekyabeerawo oba wagamba kanfune gye ndaga oba wasigalawo ewaka n'ogamba nina okusigalawo nga mmaze okumenyeka nakomawo wano nembeerawo emyezi 2 nindaba nga embeera sikyasobola kuba oyo omwana nga omukulu baneiba bali omwami omu asomesa ku ssomero eyo Nsangi kati nangamba amumuwe amutwale asomere ku ssomero lya gavumenti bye banaabanga basabyeyo ajja sobola okubimuwa n'amutwala kati omulala ye muganda wange n'amutwala kati ono omuto era mbadde naye ye mukyalo wagenda mu kyalo
Kati mukyalo wagenda wani? Wagenda wa maama oba senga? Nagenda wa maama. Kati olwo wewatuuka eyo maama n'akujjanjaba. Basooka otunyumize ku story ya maama wo. Yali shocked, yali yeekanga nnyo oba? Yeekanga nnyo kuba mu kusooka ate nali era ŋŋaanyi omubuulira engeri gy'ali naye nti alinamu engeri ya pressure. Nali ŋŋaanyi omubuulira naye embeera bwe nalabanga egaanye eŋŋamba nedda kamubuulire ngende mu kyalo. Ngenda mu kyalo ate naye talina kubeera naye talina mwami era naye yafa omwami taata. Kati nembeera eyo era nga naye talina ssente, mbeera nga si ya ssente tewali naye nga kafunye wangulirayo ku mpeke. Bwe nalabanga embeera egaanye okugulu kweyongera kunnuma ne muga kanzireyo e Kampala. Ngende nzireyo banteeke mu kifaananyi enkomawo. Kati okuddayo mu kifaananyi byebyo bye baŋŋamba. Ennyama okuddamu okulongoosa. Kuba omusawo yaŋŋamba nti ko bwe kuba kutandika kansa atandise kuba obusomyo tebukyatambula. Kati embeera ya ng'ovudde mu kyalo okomyewo mu kibuga toyina mwami watandikirawa? Watandikirawo nti era n'ogenda ng'ogamba abantu bambi mumpeeyo ke mumpadde watandikirawo? Anti kati okuva mu kyalo nakomawo engeri gye waliwo ebya covid abaana tebakyasoma. Kati era ono omuwala yagenda n'ayoza n'akomawo. Era nakati taliwo yagenze dda. Kubeera nayozanga naye ebiseera ebisinga. Kati agenda n'ayoza n'akomawo. N'aleeta z'abaaleeseewo. Kati bano abato ow'omwenda n'ow'e13? Tumbeerawo nabo wano kuba be bampeereza. Be bakuweereza. Kati taata nanga basajja. Naye anyway, agenda kubanga kyemmanyi omulabi wa Wonders just yonna gy'oli. Omukyalo ono ayita mu bulumi obw'enjawulo. Kubanga gwe okugulu okukutukamu ebitundu bibiri naawe bw'oba ofumiitiriza osobola okumanya. Naye twagala tumanye medication eno eyimiridde etya? Medication eyimiridde nga siyina buyambi bwonna. Ndiwo wano n'abaana n'ekyokulya oluusi kitubula kuba naye agenda n'ayoza nazimubula mukazi wattu n'akomawo. Bw'akomawo waka kale abatukwatibwa ekiseera abamanyi nti namenyeka babaako kye batuwa. Oli najja n'akuleeterayo akawunga n'akuleeterayo ku bijanjaalo ne mulya. Kati toyinaayo ddagala nti oba lino balinkuba oba lino ndimira oba bintu bwe bityo? Ddagala ddyo sikyayina. Kuva lwe nava mu ddwaliro lye navaayo nalyo bwe lyaggwawo ne nkomaawo. Kujjako bwe mba mpulira obulumi nga bw'amaanyi nnyo nga ngulayo ku mpeke za pain nga mmira. Empeke za Panadol ng'omira? Ezo ezikakkanya ku bulumi. Omulabe wa Wonders just ndowooza naawe okwegamba gw'oba ofumiitirizaamu olabira ddala ng'ekintu kyayitamu si kirungi. Abaana abayina ye maama ye taata ate yamenyeka kwegamba takyasobola kukola kitegeera. Naye kati twagala osinziirire wano osabe buli omu ali eyo yonna gy'ali asobole okubeera nga kyafunye asobola okukikuwa. Kannaye mbadde nsaba buli alina kyayinawo anyambe kuba sikyalina kye ndiisa abaana. Tebakyasoma. Badde nsaba Mama Fiina bw'oba ondabyeko ku Wonders for just obeeko kyompa sikyalina kye ndya sikyalina kye mpa abaana. Buli alina kyalina mbasaba munyambe fune kye ndiisa abaana tebasoma ate nange okugulu kwetaagisa ssente. Nagenda mu ddwaliro naddayo nga mpulira obulumi bw'amaanyi ne banteeka mu sikaani okugulu nga kwameramu ennyama yamera munda mu ggumba. Baakutunga mu kusooka naye tebanteekamu byuma lwa nsonga ya ssente. Kati mu butanteekamu byuma eggumba ligenze okumera ng'ennyama ate yeemaze okumera oddiyingiramu. Ne baŋŋamba obusomyo tebutambula bwekuŋŋaanya wamu nyina okuddayo ne bakumenya ne baggyamu ennyama eri mu ggumba munda ne banteekamu ekyuma. Naye ate nga ssente mbadde siyina era bwe buyambi. Kwegamba embeera naawe ogyewuliriddeko ogiraba kwegamba bintu si byangu era byo tebiba byangu. Imagine mwana wa senior 2 agenda n'ayoza engoye alabirire maama we
kitegeera mama we kwegamba obulumi bwayitamu si bwakuno kitegeera naye nga katoko otubuulire bw'oba tofunye access ya mpeke zino okugulu kuno kukuyisa kutya okugulu kunnuma era kunnumira ddala nnyo kunnuma kuba obusomyo muli munda bwatandika okufunda kunnuma naye nfunayo bufunyi pain killer n'emirako bampulira obulumi bunzita byonna si byangu kati tulaba wano omuggo abantu abasinga we bafuna obuzibu babagulira obugaali gwe ki ekyatuukawo kagaali sente tewali ez'akagaali era negina emiggo yali muntu wa ku kyalo yali kale era yalina omwana we nga yamenyeka naye ng'agirina kati we yajja okundaba n'aŋŋamba kankuleetera emiggo nga sisobola kutambula n'aŋŋamba kankuleetera emiggo otambuze n'agindeetera kati sente ezo ezigenda okukola ebyo byonna okujja obusomi mu ggumba ennyama eyamerayo sente ziringa mu sente me bansaba akakadde kamu n'ekitundu kati essaawa zino sirinaako wadde kuba ze nfunawo ze tulya ndowooza story nga wagibabuulidde ogiwulidde bulungi naye twagala kumanya omukyalo ono omwami in case akomyewo ng'ayagala n'amugamba kale mukyala tudingane tukolewo kwegamba akatiisa oba twerabirire bintu bwe bityo omukyala ye ayogerawo ki omwami in case waba akomyewo sisobola mugoba kubeera yagenda tetuyombye mba njagala bw'aba akomyewo tubeeko kye tukola tutuule tuteese tubeeko kye tukola kuba kati nze sikyesobola naye mbadde nsaba bw'aba mpulira ng'era waliwo abamanyi waali mbadde nsaba bamuŋŋambire akomewo waka wange sirina kye ndiisa abaana omwana ayoza engoye kuba naye era amumanyi omwana w'omukulu amumanyi era mulimu gwe yali agwe nali nkola era naye ng'agumanyi era nga tugenda babiri naye kati mbadde nsaba bw'aba mpuliranga era amanyi nti abaana be gye bali mbadde musaba akomewo ate tukwasaganyize wamu kuba nze sikyesobola n'obulumi okugulu kunnuma nnyo kunnuma omwami amanya ge Sekamatte Lawrence Sekamatte Lawrence yonna gy'oli munnange omukyala akugamba komawo mweyambe mukuze abaana ate bwebwe obufumbo obutukuvu wadde tebwali butukuvu naye nga musobola okubufuula obutukuvu yonna gy'oli munnange omukyala akwegayiridde komawo akwegayiridde era nakugamba munnange komawo mukuze abaana okitegeera kwegamba biba bizibuzibu naye nga tusaba Mukama abeere nga kwegamba atuyamba namwe abazira kisa gye muli eyo mubeere nga kwegamba mumutuusiza obuyambi musobole okumuyamba era naye asobola okuddamu okuddukanya emirimu gye kyemmanyi buli muzadde yonna gy'oli obeera kyoyagala oyagala okulabirira abaana bo balye kitegeera naye w'otuuka mu situation nga tosobola kutambula munnange ate ebyo biba bifuuse birala bamikwano omukyalo ono yeetaaga akakadde kamu mu $50,000 eza Uganda kwegamba w'oba oli eyo nga programu eno ogirabye bulungi omukyala nga nawe ofumiitirizaamu obulumi bwayitamu ye maama ye taata abakyala abali eyo nga wali ozadde ku mwana kintu kino osobola okitegeera kwegamba woba olina obuyambi bw'osobola okumuwa osobola okuyita ku namba gy'olabaawo ku screen yo n'obeera ng'oteekako obuyambi bwo tujja kuba tweyanziza akubidde abantu ab'enjawulo mu biti byonna kubanga tetusobola bamenya kubamalayo naye w'oba omanyi nti osobola akatono k'ofunye Mukama asobola okukakuddiza nga naawe olina gw'oyambye olunaku olwaleero ye mukyala gwe tubadde naye nga twetaaga buyambi bwammwe bamikwano okusingira ddala kubanga twetaaga addemu atambule addemu akole emirimu gye yakolanga omusajja yagenda ate gw'atagenda kwesibako nti munnange omwami munnange nina okubeera naawe nedda alina okutambuza obulamu nga ggwe gy'oli eyo n'otambuza obulamu bwo n'ogamba kati nkedde ku makya enkya ngenda nkola ekintu kino bwe kiti ne bwe kiti naye bw'atyo waayagala kati kwegamba w'oba olina obuyambi
tukusaba busabi oteke ku namba eyo gyolaba ku screen yo. Amanya nsigadde nze Jaridake nga subscribe to our YouTube channel ate okubeera nga following emboozi ez'enjawulo. Tujja kuba tukuleetera abantu ab'enjawulo era nga tukwatagana ku stories zino nga wooziraba woba followinga channel ate gwatanaba ku followinga zonna channel eziriyo tujja kuba nga tweyanziza.